Okuva essula 15 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Musa n'abaana ba Isiraeri ne balyoka bayimbira Mukama oluyimba luno nti, Ndimuyimbira Mukama kubanga yawangulira ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanja. Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange. Anfuukidde obulokozi bwange. Oyo ye Katonda wange, nange ndimutendereza. Ye Katonda wa kitange, nange ndimugulumiza. Mukama ye muzira okulwana, Mukama lye linnya lye. Amagali ga Falaawo n'eggye lye yalisudde mu nnyanja, n'abakungu be yalonda basaanyeewo mu Nnyanja Emmyufu. Obuziba bubasaanikidde, basse mu buziba ng'ennyanja. Omukono gwe ogwa ddyo Mukama gwa kitiibwa gwa maanyi. Omukono gwe ogwa ddyo Mukama gubetenta omulabe. Era mu bukulu obw'okusinga kwo basuula abakulumba. Obusungu bwo bubuubuuka ne bubookya ng'ekisasiro, n'omukka gw'omu nnyindo zo amazzi gatumbiira. Gayimirira ne gakola ebisenge, obuziba bw'ennyanja ne bwekwata ng'ekitole. Omulabe n'ayogera nti, naagoberera naakutta, n'atwala omunyago, bwe neegomba byonna nja kubijja ku bbo. N'asowola ekitala kyange, omukono gwange gulibazikiriza. Wakunsa omuyaga gwo, ennyanja n'ebasaanikira. Baasaanawo ng'ekyuma ku mazzi g'amaanyi. Ani afaanana nga ggwe, Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe, alina ekitiibwa mu butukuvu? Ow'entiisa mu kutenderezebwa, akola ebyamagero. Wagolola omukono gwo ogwa ddyo, ensi n'ebamira. Gwe mu kisa kyo wabakulembera abantu be wanunula, n'obaleeta mu maanyi g'okutuuka mu kifo ekyo ekitukuvu. Amawanga gaawulira ne gakankana. Obulumi bwabakwata abatuula mu Bafirisuuti. Abakungu ab'omu Edomu ne balyoka beewuunya. Ab'amaanyi ab'omu Mowaabu okukankana ne kubakwata. Abatuula mu Kanani bonna baayenjebuka. Okutekemuka n'entiisa bibaguddeko. Mu bukulu obw'omukono gwo batudde ng'ejjinja. Okutuusa abantu bo lwe balisomoka. Mukama, okutuusa abantu bo lwe balisomoka be wanunula. Olibayingiza, olibasimba ku lusozi olw'obusika bwo, ekifo kye weerongooseza. Mukama, okutuula omwo awatukuvu wo. Mukama, emikono gyo we gyanyweza. Mukama alifuga emirembe n'emirembe. Embalaasi za Falaawo ne ziyingira wamu n'amagaali ge, n'abeebagala mu nnyanja. Mukama n'azzaawo amazzi ag'omu nnyanja ku bbo, naye abaana ba Isiraeri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja. Miryamu nnabbi mwannyina Alooni n'atwala ensaasi mu mukono gwe. Abakazi bonna ne bafuluma nga bamugoberera nga balina ensaasi nga bazina. Maliyamu n'ayimba nti, muyimbire Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanja. Musa n'akulembera Isiraeri okuva mu Nnyanja Emmyufu ne batuuka mu ddungu ly'e Ssuuli. Ne batambula ennaku 3 mu ddungu ne batalaba mazzi. Bwe batuuka e Maala ne batayinza kunywa ku mazzi gaayo kubanga gaali gakaawa. Ekifo ekyo kyekyava kiyitibwa Maala. Abantu ne beemulugunyiza Musa nga boogera nti, tunaanywa ki? Musa n'akaabirira Mukama. Mukama n'amulaga omuti, n'agusuula mu mazzi, amazzi ne gafuuka amalungi. Awo bwe yabaweera etteeka n'ekiragiro, n'abagereza eyo. N'ayogera nti, bw'oliwulira ddala eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'okola obutuukirivu mu maaso ge, n'owulira amateeka ge, n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya. Ne batuuka mu Erimu, awali ensulo ez'amazzi 12 n'enkindu 7 ne basula awo awali amazzi.